tuyogedde mu meetings nyingi era tulowooza tukkiriziganyiza omulundi guno basebo ne banyabo bakansala sebo kyamaani nsaba omulundi guno ndowooza nga nze nkulembera abantu b'emukono tubaweemu ka buleeke ku ntalo tusaaliddwa nnyo kyamaani anvuddeko obutabaa wano tubadde tusse wano n'emikono emyanjulukufu okumwebaza olw'ebbanga lyatukulembedde okumwetondera olw'ebyo ebitagenda bulungi n'okumusuubiza nti akyalina ekifo mu divisioni eno bulijjo nga ssentebe waffe eyasooka owa Mukono Central Division. Tumanyi nti ebbanga erinenda liyitawo bannabyabufuzi abatawangula bakkakkana era tumusuubira nti ajja kukakkana akomewo wano ensonga ez'amagezi zakyalina azibulire mwami Kabanda tutwale ekibuga mu maaso. Olaba ekirabo ekinene kye tulina mu Kabanda era emu ku nsonga n'omulimu omutongole ogumutumiddwa okulaba nga tukolagana n'abantu ba Mukono bangi era mazima gwakulesesa ekiboobo abakulembeze ab'eddiini nga we bali kumpi bonna abakulembeze abavaawo nga kwe bali banange nammweyo bakansala bonna ndabye nga balayira wano nga tewali gwe bakuba lube oba yeesibye ekitambaala kya yero oba kimyufu nze ndi wano obwedda ntetenkanya nti nkole nti okulaba nga basibye ebitambaala ebya kyenvu omulundi oguddako basiba bimyufu naye ekyo nga tulina kikola mu mukwano mumuki so si kibooko banange mulekerawo tukuba emiggo mulekerawo okubuzaawo abaana b'abantu pulezidenti yalayira twamuwulira kaakati tusaba wabeerewo kalembereza Kyagulanyi talina nsobi gye yakola okujja n'avuganya alowooza nti ye yawangula nti naye baabubala bubi naye mu byonna yasaba abantu be nti n'okukaayana tukaayane mu ddembe non-violent struggle yalina obuyinza okugamba nti baaba bufeeyo n'amayinja atwekube ate era abavubuka bano baali kikoze naye yagamba tugende non-violent struggle bwe kiba nga kineetagisa okuyimirira n'ensiba wano ku kanso nga ndaga ennaku nga ntudde wano nasina gwe nkubye ejjinja bankoze kibi ki mbadde ngamba eyo yembeera bannansi mwe bateekwa okuyita okuwulizigana in the process nga bwe tugambye twagala kutandika birimu tubadde wano Sebo Town Clerk nga waliwo hostility nze maze emyaka 5 nga sizze wano simanyi na ntebe ya kyamaani gye tunula oba ofiisi ye nze simanyi na ofiisi ya tawuni kiraka weeri bw'oyingira mu kizimbe omwo si lwakuba nti saaliyagadde kujja etteeka linfuula kansala atakuba kalulu mu kanso yammwe naye nga buli kaseera ogamba nti bwe ngenda eyo ne batulira ate nga tugwanganye mbulaku naye ng'ekitukaayanya ki ndowooza yanjawulo ku buti abantu bwe balina okukulembera nze njikiririza nnyo mu kibuga ekirabirira abanaku ekiwa abantu abanaku omukisa ekyo singa tekyaliwo omwami Semanda singa temwakisaawo singa teriyo Honorable Mboozi twakula muno ne tutunda kabalagala ku kkubo ne tutunda endagala ku kkubo ne tutunda ffene kati olwaleero mulinamu Honorable